Katonda omulungi ow'ekisa otoberwe Mukama otubunduguleko emikisa gira baffe obukuumenga. Obweyamayo Ssabasajja bwempa mu maaso go. Ssabasajja neeyama wano mu maaso go nti newaakubadde ekiseera kyenfuniddemu obwakasujja nsanze ng'ekika kyaffe kiyuziddwa abakuumi ababadde bakikulembera okumala ebbanga ery'emyaka 89. Ssabasajja nkukakasa nti ndi mumalirivu okuzzaawo ettutumu n'ekitiibwa ky'ekika ky'Engeye nga bye kyalina edda, nsobole okuyamba Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga omulungi mu kuzza Buganda ku ntikko. Ebika bya Buganda gwe musingi kwe tuzimbidde Obuganda. Omusingi ogwo bwe guba nga si mugumu nga si munyweevu kiba kizibu nnyo ate okulowooza nti tujja kutambuza emirimu emirala gyonna gye tutegese era gye twagala okulaba nti tugitwala mu maaso. Ffenna tukimanyi kati nti Obuganda buddukanyizibwa nnyo era butambuzibwa abavubuka abato. Kaakati abavubuka abo okusobola okutegeerera ddala Obuganda basooka kuba nga balina okutegeera ebika byabwe. Kubanga awo we wali amaanyi gaffe. N'olwekyo nsanyuse nnyo okulaba nga tufunye omutaka Kasujja Kyesimba ate mu ngeri entuufu ddala. N'olwekyo mbeebaza nnyo, nsanyuse nnyo okubalaba era kansuubire nti kati emirimu gy'ekika gijja kuba nga gitambula bulungi. Mwebale nnyo. Amanyi Mukuzimba